Poliisi okuva Nankuwadde ekedde kwebungulula kitebe kya kanso y'eggombolola ya Wakiso Myuka okusobola okukwata kansala wa Bulinga Ssegawa Robert ng'olungi buvuddeko yakkakkana ku banne n'abawewenyula emiggo ng'agamba nti yali abajjamu nkwezi bajjudde. Kino kyaddirira bakansala mu kibiina kyavaamu ekya NUP okugaana okugoberera ebyali bisaliddwa mu nsinkano gye baatuulamu nga bateekera okulonda abakiise mu bukiiko obw'enjawulo kyokka bwe baatuuka okulonda kyamubukako NUP obutafunayo kifo kyonna ekyamujja mu mbeera n'abawuttula emiggo. Poliisi weetuukidde ku kitebe ky'eggombolola esanze bakansala abali mu musomo oguteekeddwa abavunaanyizibwa ku kuwooza omusolo abavudde ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso abakulembeddwamu Kabaale David nga gubadde gwa kubangula bassentebe b'ebyalo bakansala n'abakulembeze abalala ku nsoloza y'omusolo n'omugaso gwagwo eri empeereza y'eggwanga. Kansala Tebejjuka Emmanuel munnakibiina kya NRM ngono y'omu ku baakubwa emiggo era nga yawabira Ssegawa oluze nti Kansala Ssegawa mu musomo mwali abagulizzaako poliisi naye eyongudde abawanvu n'abampi ne bazingako ekifo kyonna wabula bano Kansala Ssegawa abatebuse n'amalamu omusubi oluvannyuma lwa banne okumubagulizzaako ne yeememula mpolampola nga yeesozze ensiko n'abulawo. Kansala Tebejjuka Emmanuel yaloopa Ssegawa kabuze kata banne bamugwe mu malaka nga bagamba nti ekikola kyakoze kikyamu eky'okuyingiza poliisi mu nsonga za kanso. Omusango gwali gwa honorable na kibiina ky'eni so alina buvunaanibwa mu kanso si kuvunaanibwa basirikale ba gavumenti. Tuli musomo gwa gavumenti ng'ate gwaleta wabula oluvannyuma embeera ze mu nteeko era akulira okuwooza emisolo mu Wakiso Kawooza David n'asaba abakulembeze okukungaana okwagazisa abantu be bakulembera okuwa omusolo gw'amayumba. Singa obadde olina ennyumba emu bw'eti ng'eriko ka bizinensi ng'okapangisa emitwalo 10,000 sente ziba zisuubira omwaka mulamba emyezi 12 emitwalo 10 times emyezi 12 kakati kamu emitwalo 2 ekyo tuyita gross value oba gross rate. So kakati biwandiko betwaba okutwala ku kyalo abantu balabe mulimu values 3 mulimu gye tuyita gross value ezo sente ziba zisuubira mu kizimba omwaka gwonna. Ono alambise ku misolo gy'amayumba gy'agamba nti gibuvuddeko gyali gyayimirizibwa olw'okubulwa ennambika entuufu nga naye ku mulundi guno balambuludde bulungi. Naye ezisubwamu yadde ezipangisibwa nga zisubwamu musolo kuliko bizinensi ezo mu bitundu eby'ekyalo batukkiriza kuziggyako omusolo. Ensobi gye twakola luli naye twagenda jjumula ennyumba eziri commercial n'ezisubwamu obusulwa zonna nga tukola ki nga tuzigyamu omusolo. Era bwe twafuna okuwabula nga tugenze tutambula okwebuuzaako Government Finance Commission. Abakulembeze bagamba nti bo tebalina buzibu na ky'abantu baabwe kuwa musolo naye baagala byegukola birabike ate beeyongere n'okuweebwa omusomo. Omusolo gubadde guzze, omusolo guzze naye obutakkaanya bwe tufunye ngaffe abakulembeze abava mu ggombolola lya Myuka kwe kuba nti n'emisolo egisinga obungi abantu baffe tebali bamativu ku musolo ng'egye gubayambamu. Nga bakozesa omubalirizi wa gavumenti bavuddeyo n'ekitabo ekinene mwe bagerekedde buli muntu okusinziira ku ssente z'ajja mu mayumba ne bizinensi endala. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.